Como venti quindi. Amina. Oli musajja munaddi. Okkiriza nti Katonda akola ebintu bye musaawazi. Akkiriza. Wayagala wabikolera. Akkiriza. Mwami kusafa engeri gye tuli mu masiki gwe ne bojjako masiki ensi nekwetegereza muli muki eno kulika bebi wamu ne maama mwami mukisa abali wano ba CBS abamoviti bannaffe wamu n'aba URA abawulira era abalaba akatambiko ku mukutu guno gwennyini ogwa rediyo eno ne basalawo bajje bakukyalireko kozi ne kukulisa omwana neyanziza nnyo neyanzeeko era nsanyusa nnyo okubalaba era amaka gataaniriza mugenyi agogo tegabeera maka kuba mu bagenyi wagiramu bamalayika mbasaamu nnyo ekitiibwa neyanziza neyanzeeko okundaga omukwano gwe gutyo okujja okulaba nga munkyalirako mwami mukisa lockdown ekuyisiza etya lockdown eyo baba lockdown teyabadde nyangu ku saidi yange naye nzikiriza nti mukama mwesigwa ya wano obeera mu kitundu kino eky'e Kampala kati okuva ku luli abasirikale bakutataaganya wayozeeyoko mu kibuga eyo naddako yenkeera naye baba ebyaddirira tebyali birungi naye nenvaayo so ekibuga bakigobamu abantu tebakkiriza muntu kubeera mu kibuga. Omwami Rashid ndi omu kuliko naffe wetwafuna akatambi awo omu kuffe ku group n'alaba embeera gy'olimu n'akwatibwako n'atukungamu ne tugamba katubeeko kye twejjamu era mbadde nsabiddwa okutuusa kye twakufunira. Omu kuffe akuwaddeyo kilo 10 ez'ebijanjaalo n'omuti gwa sabbuuni ate awamu ne twesondamu $1,200,000 ze ziri mu bbaasi eno. Tusaba nti Mukama akukwatireko era baŋŋambye nkugambe toggwamu ssuubi gy'oli. Abamu bayitayo naye nga Mukama asobola era nga bagamba mweyame era osigale ku mulamwa olemereko mpola mpola tujja kuba bulungi. Tuyangirira awo balireeteko wano simanyi bateba okukwatiringa bbiri awo. It's business mu company ya Movit. Fenga Movit naffe twawulidde omulanga gwa Mwami Rashid Mukisa ne tukwatibwako nnyo ennaku olw'okuba abasajja abasirikale baadde bakuyimiriza ng'ate ogezaako okusakira maama w'abaana era twakwatiddwa nnyo ennaku ne tugamba tukuyambye tutya okuyimirizaawo. Twandibadde tuyamba buli muntu ali mu mbeera ng'eno naye tulowooza nti buli muntu asobola okwako gwakola ki gwayamba. N'olwekyo twakusibiridde entanda ya $50,000 gwakuguliramu mwana mata ne tuleetayo n'ebizigo bya $1,000,000 ebitono ennyo bikuyambeko mu lockdown eno gy'olimu naye nga tukusibirira entaana nti twagala onoonye edduka wano ku kyalo tujja kujja tulisiige rangi tukuteremu entandikwa ekuli edduuka eriryo tulawo banakugoba mu dduuka lyo. So mwebale nnyo okutuwagira naffe nga kampuni ya Movit ku bitono byemutuwa kwetufuna etuddiza eri abantu baffe naye Rashid tusaba Mukama Katonda akugumye ffe Movit wasanyuse nnyo kuba olina omutima omukozi. Abasajja abalala abamu badduse tebaagala kukola ate bwewakoddwa tuta obuvunaanyizibwa n'owanga osobola okuyimirirawo ku lw'amaka go n'okulwanirira mukyalo wo n'abaana. Neyanza nnyo neyanzeeko omukisa guno ogumpeereddwa era nange nyongera okusanyukirako Rashid Mukisa ne famire omukyala n'abaana olwa kino kyatuuseeko olunaku lwaleero. CBS nga tuyita ku mikutu gyaffe digital page yaffe eya Facebook CBS FM 88 omukutu ogwo kwe gwayita eggulire lya Mukisa.
so kulwokuna eggwire lya Mukisa lyayita abantu bangi batukubira amasimu nga batugamba twagala ku simu y'oyo omwami twagala munnamawulire wamwe atubuulire wawe tusobola okusanga oyo omwami tubeeko kye tusobola okumukolera okumutaasa ku mbeera gye yali mbamulaba nga alaajana ng'akaaba tinaze kunoonya kasente ka mukazi alika yazadde manyi mu nsi muno tubamu n'abantu abajjagujagu twalowooza wayi Mukisa tabanga azannye kabadi ne tusindika bannamawulire baffe ne bajja wano bamunoonya paka ne banzuula waali ne basanga kituufu omukyala nga waali n'omwana nga waali nga Mukisa yali ayogera kituufu yali anoonyeza mukyala we kyakulya naye twebaza abazira kisa bavuddeyo bonna ne basonda era nga mukama wange bwagambye nti okuva ku shinsi 2,000 abantu bazisonda twabawa enamba y'essimu kwe baziyisa era sente zo tuzikwata ne tuzikuŋŋaanya wamu njagala mu ngeri y'enjawulo okwebaza bannaffe aba Uganda Revenue Authority balina gurupu yaabwe eyo abakozi abeekola mu gurupu ne bavaayo bayambe twebaza bannaffe aba Movit banaye mwebali nnyo mwebali ddala nti muvuddeyo ku Mukisa ate si yekka muvaayo nnyo ku bantu abalala bangi ne ku programs zaffe nga CBS Movit mubadde naffe all through twagala okubeebaza mwebali nnyo mwebali ddala kati nno nga bayise ku CBS basonze obukadde bwabadde 5 mu emitwalo 3 ezimu zamuweereddwa butereevu naye zonna awamu omugatte gwa miliyoni 8 mu emitwalo 9 twakwataganye ne mukulu Mukisa ne tukkiriziganya aggulewo akawunti sente zino tuzimuteere ku akawunti era mbagamba nti sente feze twakuŋŋaanyiza tuzitwala ku akawunti tuzireesa azirabeko naye nga bwe twadde tukanyiza naye tuzitwaye tuzireke muki tuzireke mu banka tetwagala era muntu alowooze nti ojja kujja Mukisa omugambi tiwakuta ekibaasa ky'essente kituwe fe tuzireese tuzimulage n'omuwendo akakasenti gwegwo fe tuzimutere ku akawunti tumuddize ka silipu ke ajja kuba asobola okutegeera nti sente ze zibaddeyo njagala okwebaza abakozi bannaffe aba CBS FM abakozi omulimu omunene mu nsonga eno njagala kwebaza mukama wange madamu Nakalema Aisha Kabejja Omumbejja njagala okwebaza eno yakulira omukyalo oyo yakulira emikutu gyaffe nga bwe njogedde egyo yagikulira twagala okumwebaza ennyo twebazizza ne bannaffe abakunze bannaabwe okuli Ogwal Bone Andrew mukozi mu Uganda Revenue Authority David Nsiyonna owa Movit mututuusizeko obubaka Susan Nvumirwa Nsibirwa ne Maxwell King Sesanga ba Spotlight Magazine ne Mukasa Kayondo Emubende kosa ne munaffe Tamalewire bakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti embeera eno eya Mukisa obulamu bwe bukyuka era nkakasa nti naye akakasa tagenda kudda mu kubeera kyekimu njagala okubeebaza ennyo era mukulu Mukisa nga bwe nga nti sente tuzireese olabe nti twazikuŋŋaanyiza niwe oyagala ozibalemu ate ozituwe tuziteeke ku akawunti nga bwe twagambye nesaagala ate nkomewo kyanga ondagambale nti babadde bazitwala mukwase ne bokisi y'ebizigo ebokisi no ngaetuddeko omwana ate saagala kunyiiza mwana wa Mukisa onasobola okusitula amabokisi amalala gagali wali situlako eyo ebbali tugambye onoonye edduuka bonaaba olifunye tujja kulekayo essimu yaffe tujja kulisasula paka omwaka egunaggwako ne maama atandika okukola teremu nentandika y'ebizigo omukulu ate zino oziraba seyo zisente zegambye tetuzireese omala ozikwatako okakase zizo ozibalemu naye nga bwe twagambye era ozituwe fe tuziteeke ku akawunti kuddize ka siripu tugenda naye tugenda naye asayingire sente ze mu banka nkwebaza olwesente zinatatabazisenkati mukama nzaani okuleka Katonda yekka yakikoze mukama nzaani nkwebaza byonna byokoze nebaza ewa CBS
mwebale era nasanyu wana Uganda mwenna abasanze sente zino mukama taata ne CBS mukama nayo njebaza n'abakozi bayo bonna nebaza ne kabaka waffe Ssaabasajja Mwenda Mutebi olw'okuteekawo CBS singa teyagisaawo bino oluusi sandibifunye mukama nkwebaza olw'okumusobozesa n'ateekawo CBS mukama nkwebaza okukola kino taata sirwa amagezi gange sirwa kutegeera kwange naye olw'ekisa ky'omukama taata nzikiriza nti osigala gwe mukama mu maziga ge nakaaba wavuddemu essanyu sikaaba kati nti nkaaba lwa nnaku wabula lwa ssanyu mukama nkwebaza ku lwekyo mazima sikwatangako sente bwe ziti mu bulamu bwange bizinensi yange gye mbadde nayo ebadde ya $5,000 ate nga nayo yabadde ku looni ate nga mwenyina okulabirira famire yange nga mwenyina okujja ezensasula landlord nange nsobole okwebeezawo nze ne famire yange ekintu kyesaagalira ddala mu bulamu bwange kwe kusabiriza abantu abasinga abantu abaliko obulemu batusuubiramu okubanga tusabiriza naye ffe si bwe tuli nze si bwendi ngezaako nnyo okulaba nga nkola kyona ekisoboka nina bingi ebyokwogera naye olw'essanyu gye nvudde wange muwanvu nnyo naye neebaza Katonda ku lw'ekintu kino kyankoledde mwenna mbeebaza tamale mukama akuwa omukisa mukama akuwa omukisa mukama akuwa omukisa muna kigamba omuyimba omu yali Twina Albert nga Twina Albert sina kyenyinza kukuwa waliwo kye yali ankoledde nagenda nentegeka so ndi musajja muyimbi wa gospel so nensala nenjijjamu $15,000 nga ntaddemu $7,000 era okwenkoma sisukawo ku $7,000 sente bemakutte nyingi sikwatanga ku akakadde k'ensimbi mu bulamu bwange obadde tokakwata ago goge mazima nga ntya Katonda sajja oyo bwe yajja nemugamba so yansaze naye simanyi kikyoteesa nandeka nagamba tewali buzibu nagenda nemusabira omukisa mweyo wiiki yennyini omusumba omu namuyita sigenda mwogera manya namuwa emotoka ya bukadde 5 era Twina Albert gyavuga naye nebaza Katonda buli sekinamu akutte sente ze nampa sente ze mukama agenda kumukubisizaamu ate nsaba Katonda oyo yenna awaddeyo obulamu bwe ku lwange awaddeyo kyonna kyalina tamwerabiranga ku lunaku luli ng'avudde mu bulamu bw'ensi mukama abawa omukisa neyanziza neyanzeege mpulira essanyu liyitirivu simanyi nakyenyinza kwogera mpulira ngaebigambo ebimu bimbuze naye nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala nzaana akuŋŋaanya abamawulire bwe bati bonna nzaana abeera ku TV ne rediyo ya Ssaabasajja Kabaka mukama abawa omukisa kazi wange banange mpulira essanyu linsika nanolwataata singa byakwogera bingi naye mukama embeera giyampisaamu ekati mpangu baali bavumirirawo nafumbirwa kale naye kati kyakoze kyamu naye radiyo yamu mukama gikozese ewangaare paka emirembe n'emirembe mukama yebale baleeta banange sina byakwogera bingi emikwano gyaffe okutuusa obubaka obwatuweereddwa
abawagizi abatwagaliza n'abantu sekinnoomu abalina omutima omulungi abalaba akatambi akateekebwa ku mukutu gwaffe ogwa CBS FM Facebook nga mukwano gwaffe Mukisa Rashid abapoliisi bagezaako okumujja ku nguudo gye yali agenze okubaako kyatunda ayize famire yeeno mugiraba famire we omukyala we ne muwala we abantu bwe balaba akatambi ako ne bakwatibwako ne bavaayo bayambe muganda waabwe Rashid Mukisa kizaamu amaanyi nti mu kaseera kano abantu nga basobeddwa bagaliddwa waka embeera ekalubye bwe baba nga bakyalina omutima okutoola ku katono konna ke balina baddize munnaabwe asobole naye okubeerawo kizaamu amaanyi kiraga nti mu ggwanga muno mukyalimu abantu abakkiririzaamu abakkiriza nti eno embeera egenda kuggwaawo era obulamu buddemu butambule bulungi abantu bangi nnyo abawaddeyo abantu bawaddeyo okuva ku siringi 2,000 okutuuka ku manda ge baali agadde muganda waffe ageyambisa okufumba tubeebaliza ddala temujjanga okwo mukume omwoyo ogwo omulungi wano tulinawo bannaffe abazze okukiikirira abalala bonna tulinawo bannaffe abavudde mu Movit nabo nga balina ettu lye baleese ate era tulinawo ne bannaffe bano nno bakozi kinnoomu abakozi okuva mu Uganda Revenue Authority abayingira mu kitongole ekyo mu mwaka 2020 tweyanzege bannange olwa mutabani wange ono ne muwala wange waliwo olunaku lumu mutabani wange lwe yava mu tawuni naŋŋamba maama binsobedde oba ŋŋenda kukola ntya ne mugamba nti kkiriza Katonda namugamba nti nemuleetera ekyokulabirako nti omuntu omu ayinza ogomamuka nti Katonda ajjawo olusozi olwo omulala n'agamba nti Mukama mpa amaanyi n'obusobozi nsomoke olusozi luno nemugamba ku ebyo ebibiri olondako kiriwa naŋŋamba maama nina kulondawo nti Katonda mpa amaanyi n'obusobozi nsobole okuwalampa olusozi luno kati kyenva nebaza Katonda olwokuba mutabani wange yatwala okukkiriza okwo bino Katonda byatukoledde bannange tubeeyanziza mwenna buli akutte mu nsawo tubeeyanziza nnyo Mukama abongere omukisa n'ekirala kyensaba mwenna nga bwe mukutte mu nsawo temugeza ne mufa korona mbasabira mubeere balamu mbasabira Mukama abateekeko obukuumi omutima ogugaba gweyongere bannange neeyanzeege kizibu omuntu okubeera ku nnyumba yo nafuna emikisa bwatyo naye omuntu wabeera ku nnyumba yo nafuna emikisa bwatyo ekitiibwa mba nkiddiza eri Katonda bannange tweyanzeege olw'abantu bano bakabaka bonna buli mukutu gwonna buli muntu yenna akoze kya okuyamba abantu bano bannange Mukama abaddizeewo abongere abakulaakulanye abongere obulamu ekyomuwendo ekisinga mu nsi muno abantu kye tuyayaanira bwe bulamu obulamu bwe tuba tubulina n'ebisigadde bikola ki tuba nabyo kati mbasabira obulamu Mukama abawangaze abakulaakulane n'abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe basobole okufuna ku byengera bino Mukama abawa omukisa tweyanzege nsigadde nga nzina kati Esther nandireedi w'abano abantu ababi kwebaza basebole bannyabo era mu ngeri enjawulo twongera okwebaza buli atodde nga Rashid bwabibazizza naffe twongera okubebaza however tulinayo bannaffe abadde bakyayagala okuweereza oba oliawo abatafunye mukisa kujja naffe naye musobola okuweereza ku simu ya Rashid eri 0704 68 87 92 0704 68 87 92 eri mu mannya ga Joseph Sennabulya naye nga yesimu ye so ayagala okumuyamba era musobola okugenda maaso nga mukyamuyamba n'omukyala ne famire nga bwe mugirabye twagala okwebaza mwenna abatoddemu ebalinyu mwe bali ddala sente nga bwe tugambye tugenda naye tuzireke mu bank era tugenda naye kati aziteeke mu bank ate tulyoke tumukomyewo kati kyetaagisa kuzinona azaagala ojja zisanga mu banka so si yesi yazirina mpamvuye abagala ebizigo Movit tovaako wesiga Movit ogenda kunyirira
embalabe zonna zigenda kuvaamu nkubuulira nobwoba oyina enkyakya zigenda kuvaamu bwewesiga ekizigo kya movid kiba kiwedde olukukubona lujja kuba lugenzi kano akaseera ka covid ebyaddala covid gyali covid eratta naye wobeera ne sanitize ono covid ojja kuba omugobye ajja mu buwuka mu ngalo agenda kugoba obuwuka mu ngalo obwandibadde bukuleetera covid obuwuka obwandibadde bukulwaza kusinziira ebintu byozze ng'okwatako ebyenjawulo oba oluusi bingi byetukwatirira noba ngaotambula nokwata kino noba nga olime ekizimbe ate siyeka bali naddala kusaidi yekawaliko buli mubange bazimba ebizimbe nga tekuli kubo yadde nowalampa ngaonoonya wokwata kati owesiiga ekizigo kino kigenda kukolera kijjewo obuwuka buli ng'obadde ojje ku kyuma kyobadde okutteko oba bwobadde ojje wansi mu ttaka so naddala baganda bange baliko bulema batambulira wansi ku ttaka kino ekizigo kikukolera sabuni ono agenda kukolera mukozese wesiige mu ngalo obeere bulungi ogenda kutereera ebakuntomerera mwami mukisa